Bamikwano video y'olwaleero ekaabya amaziga. Video y'olwaleero ekwasa ennaku. Bakadaama balabidde ebizibu ku ddungu. Ngenda kuba nga nkuzannyirako katambi mu maaso kawo katono. Mwana muwala ono ali lubuto oluvannyuma lw'okukabasanyizibwa bboosi we omusajja gw'abadde akolera. Omusajja abadde alwepinganga Kadaama nga ye buli w'ayagalira agenda n'akola ki? N'alwepinga Kadaama. Kadaama agamba omusajja yakamuleepinga emirundi 7 mu myezi 2 gyokka gye yaakakolera bboosi oyo. Emirundi 7. Era bwe baakizudde nti Kadaama ali lubuto, baba ne mutabani we ne bakwata Kadaama ne bamussa mu mmotoka ne bagenda ne babaako gye bamukasuka. Nga talina ssimu, talina kimwogerako, baagenze ne bamukasuka. Ngenda kuba nga nkuwa sitole yonna nkwena akatambi mu maaso kaawo nsaba bwebeerako olaba vidiyo. Mwana muwala ono sitole ye yonna agamba nti yava wano e Uganda n'agenda e Jordan okukola. Bwe yatuuka mu kiyumba gye yagenda okukola tebyatambula bulungi, n'asalawo okutoloka. Omukyala eyamutolosa yali Munnayuganda, maama kiyumba nga Munnayuganda. Naye bifo nga tannatoloka yanyumizanga amatiba n'amuga munnange siinaamu ssente. Naye bwe nnaatandika okukola ngenda kukusasula. Maama kiyumba n'akkiriza bulungi nnyo. Era Kadaama ne bamufulumya ekiyumba n'agenda mu kitolosi. Bw'atuuka mu kitolosi, maama kiyumba amufunira ekiyumba agenda okukola. Bwe yatandika okukola, omusajja ono eyamukabasanya gye yamusanga kuba yali akolera musajja. Omusajja ono alabika abadde talina mukyala waka. Nga Kadaama eyagenda okukola yali ng'omukyala. Kati abadde ng'amukwata by force n'amuleepinga. Emirundi 7 Kadaama n'afuna olubuto. Emyezi gino 2 gy'amaze mu kiyumba kino ew'omusajja ono abadde amukabasanya, amazeyo emyezi egyo emyezi 2. Ssente z'abadde akola babadde tebazisasula ye, nga baziwa maama kiyumba. Era Kadaama taliddeeko ku ssente. Ssente tazifunye n'oteekako n'okuba nga bamukabasanya. Omusajja olwakizudde nti Kadaama ali lubuto, omanyi kye yakoze? Yakutte Kadaama ne bamugamba nti jangu tugende, bamusirayika ebweru nga tamanyi wawe bamutwala, ye ng'amanyi bagenda bweru. Bya bulijjo nga boosi wanagamba tulina gye tugenda, jangu tugende. Nga bamuleesa ebintu bye byonna n'essimu baagimulesezza. Ng'atuula mu mmotoka nga bagenda mu karestooranti. Baatuuse mu restooranti ne basaba ebyokulya ne babireeta ne bamala okulya ne basituka ne bamugamba beera awo tujja. We baagenze tebaakomyewo. Kati omwana ali mu oba ali ku karestooranti awo we baamuleka amazeewo ennaku eziwera. Naye nga tetunnagenda mu katambi, njagala nnyo bamaama biyumba bano tuleme kubakweka. Kadaama maama kiyumba bw'abanga yakutuusizaako ekintu bwe kiti, ky'osooka okuggyayo ge mannya ge n'ekifaananyi kye. Omwana ono nkimanyi bulungi nti ebbanga lye bamaze nga bamuleepinga abadde agamba maama kiyumba. Maama kiyumba omwana gy'omugabye olina obusobozi obutuma drive n'agenda n'asima omwana oyo. Naye kati nammwe mutunuulira butunuulizi ssente, mulinganga amakampanizi agatambuza abaana. Bafatimu ssente, wamala okutuusa mu kiyumba tayagala kumanya biddako. Kati wano omwana oba omuyambi eki? Oba tolina ky'omuyambi? So, kasooke tuve mu katambi kano tugenda kuba nga tukomawo. Bannammwe eno sitoola ekaabya. Sitoola erimu ennaku naye tetulina kyakukola. Nsaba tuyambe muganda waffe ono
yatoloka mu kiyumba nga wa myezi 3 n'afuna mama kiyumba n'amutolosa yamutoloseza ku looni mama kiyumba n'amufunira ekiyumba n'amugamba nti bwe nkola ngenda kusasula bwe yagenda mu kiyumba gye yakolanga nga basasula mama kiyumba naye yakoleranga omusajja yakwata omwana muwala bwe yamukozesa emirundi 7 gyabadde mu kiyumba emyezi emeka 2 ne yeekanga ng'ali lubuto bwe yakizudde ng'ali lubuto omusajja oyo ne batabani be ne bamuvuga ne bamutwala mu restaurant emu ne batuula ne balya emmere bulungi nnyo bwe bamaze okulya bo ne bayimukawo ne bamugamba katujje amaze ennaku 3 ng'ali awo muyinza olowooza yanfunye atya abadde angoberera ku TikTok kuno kati alina gwe yasabye ku ssimu n'amugamba nsaba kumpaako njogereko ne sisita wange ali ku TikTok kwe kujja yawulidde emitima gy'Abannayuganda bw'oba ng'otoloka mu kiyumba kimanye nti oyinza okutuuka ebweru eyo ne bitabeera birungi waliwo tebagamba nti obuuka mu sepiki n'ogwa mu muliro obeera tolina kyotaasizza ngenda kukola okunoonyerezaako naye nkyanoonya wentandikira ntandikirewa okunoonya mwana muwala ono ali mu buzibu bayigabe kano kankayiseewo bw'oba ng'oli mu buzibu ng'onoonya obuyambi okuva eri omuntu yenna omuntu oyo oba omumanyi oba tomumanyi naye woba omanyi nti ogenzeyo kufuna obuyambi mubuulire ng'amannya go 2 agali ku paasipooti yo amannya n'ekifaananyi kyo immediately oba ogenze wa muntu ku Facebook oba ku TikTok mutereyo amannya go g'okozesa ku paasipooti n'ekifaananyi kyo nti ogenda kwanguyirwa okufuna obuyambi oli ajja kukupostinga gali bannange omukyalo ono alina obuzibu naye tunoonya ku bafamire members be abamuvunaanyizibwako oba omukyalo ono woba omumanyi nga watambulako naye jangu otubuulire kampani gye mwakozesa nga mutambula bw'otyo olwo tuba tutandise okunoonya entotto oba okusala amagezi gonna okulaba nga oyambibwa naye kati amannya ge tebagalaze ekifaananyi kye tebakiraze onoonya engeri gy'abagenda okufunamu obuyambi nga togimanyi nkwegayiridde boosi wo oba akusuddewo oba wa ate olerako n'ennamba y'essimu ey'omuntu ng'eri ku WhatsApp ng'omanyi ayinza okuyamba singa oba omutuuseeko oba kale ng'okimanyi nti ayinza obutanyamba naye singa mutuukako ajja kunnoonyeza obuyambi ekubeere mu mutwe omuwala bwe ssaawa yonna akukwata n'akutuwala n'akukasuka ng'essimu bagikulesezza ekyokulwanyisa ky'omuwala bwe kisooka kwe kukuggyako essimu era omuwala bwe yenna akuggyangako essimu ng'akuggyako essimu nga buli omufunamuko obutakkaanya akuggyako essimu oba buli omufunamuko obutakkaanya akuggyako intaneti akuggyako intaneti manyi ssaawa yonna we gunya ayinza okuggyako essimu so kati beerako n'ennamba oba ku YouTube oba ku TikTok ng'omanyi ojja kugendewo omuntu oyo omutereyo amannya go n'ekifaananyi omugambe ndi mu buzibu bwe buti ne bwe buti naye munnyambe ne woba ovuddeko ng'otaddeyo yo message omuntu oyo tajja kutuula naddala mufune emikwano nga bali ku kyeyo omuntu ng'ali ku kyeyo abeera ku intaneti 24/7 abeerako kati owa Uganda ojja muteerako message olwaleero azirabe nga wayiseewo ennaku 5 oba wiiki anti olwo afunye kaddata so mufune emikwano abali ku kyeyo bwe muba muddukiramu oyo asobola okunoonyeza obuyambi so kyekyo sayidi eyo naye nga mukyo kyinza obbakubiriza mbagamba nnyo nti nze siwagira muntu atoloka as Cherish mu Uganda etusapootinga bikolwa ebyo byakutoloka etubisapootinga naye bwe kiba kitaasa bulamu era eyo nange njiwa omuntu nga option bw'oba ng'otaasa bulamu nga tulaba omuwala bw'agaanye era ajja kugamba kati kiddako ogenda kufuluma naye nga nkuba ne instructions biki by'ogenda okugoberera so bw'olaba nga embeera w'oli tetwala bulamu mu kiyumba w'oli walibadde ogumirawo
nze nkimanyi waliyo abaana abali ebweru eyo ng'embeera yatabukira ddala n'okusinga nga bwe yali mu kiyumba nga olwaleero yejjusa n'agamba kale singa twatoloka okutaasa obulamu nga obulamu bubadde bugenda sirina kyenkugambako naye mmwe abatolose ekinyumo n'ebweru byokya n'ebweru si byangu ate ebintu bino byamukisa waliwo agenda okutoloka munnange ebweru wamugendere bulungi mulimu omulala agenda okutoloka ng'omukisa waguleka mu kiyumba boyi gye wava obeere ebweru okole ssente zikubule so abalungi bange tetumala gatoloka bifo nga tunnatoloka sooka otuule olabe ebirungi by'olabye mu kiyumba ekyo n'ebibi obiteeke ku minzaani omanyi olusi tubeera mu mbeera nga nnungirungiko wamma babeera mbeera ennungi abalala nnungirungiko abalala leero birungi ebitya bibye like that mu mbeera bwetyo naye bw'otuula n'opima n'olaba nga at least ebirungi byolabidde mu kiyumba ekyo bisinga ebibi obungi bigala mu kiyumba omwana abeera mu kiyumba ng'ebirala bibadde bitambula bulungi oba nga byonna bitambula bulungi naye ku lunaku olumu omuwalabu lwamuvumyeko n'agamba nina kutoloka nze wano kisigalawo nga ni bwe bavuma naye ate ffenna batuvuma obeera nga ku mirimu nga gya woofiisi ne bakuvuma nze kambaweeko example nti n'abakyala betukolako batuvuma ne batuyisaamu eggaali so buli w'obeera ku buli mulimu w'obeera suubira nti bagenda kukuvuma waliwo ne ku mirimu w'obeera nga bajja nakukwatamuko amataayi naye ng'enkya tojja kuyikinga ku mulimu ng'enkya olina okuddayo otandike bupya omulimu gwo olwaleero lwabadde lwaleero bireke biveeko byaddewo byawedde genda maaso n'obulamu bwo genda maaso n'omulimu gwo bibeerawo tusanga obuwonvu n'obukko ate buziba myaka ebiri omwana atoloka n'agamba nze bonsi ayomba omukazi antamiza omukazi amaze kunirimba ayomba bw'ona omanya nti omuwalabu olina mufugisa bwongo olina mukubisa bwongo bw'ona omanya nti omuwalabu ne bw'ayomba yongera kulya ku buso yongera kulya muceere gw'enkoko yo birye gwegejja muddeeko n'ebirowoozo mufune zi bluetooth teekamu bluetooth mu matu banga gyayogera atabiwulira olaba ng'ayomba osobola n'okwongeza volume nga byayogera tobiwulira n'omutumira butunuulizi bwoti nti okuva lwe nayiga nti mu nsi muno okumalako waliwo otuuka nga olina okufuuka omusiru mu nsi okumalako waliwo w'otuuka ekiseera ng'olina okufuukako omusiru osobole okutuukiriza ggoolo yo osobole okutuukiriza ekiruubirirwakyo emyaka ebiri omuwalabu waaba ng'olaba mubi nnyo naye nga takukubye mataayi takukubye akusasula yadde ebisigadde bibi kiyomba mirimu mingi kumiikiriza 2 years waakiri okutoloka odde ewaka kyekyo abalungi bange naye nga ono gye yatolokera ate gye yafunira ebizibu mu kiyumba eri gye yasookera tebaamureetinga era si gye yafunira olubuto ayinza okuba yava eri mu kuyomba I'm not judging her naye gireeta nga example tubeeko tukiyiga ayinza okuba eri gye yatoloka boosi yali ayomba oluusi emmere baali tebaagala muwa bulungi mmere ate ng'osobola ogibba n'ogirya n'obeezawo obulamu n'asala olaga akantoloke kubanga yeetaaga kufuna atunnyonnyole bulungi nnyo kyekyamutoloseeri naye lwojja ngenda okukompeyalinga ebbanga lyamala eri bw'aba tebaamulwepinga kufuna lubuto embeera eyali eri kitegeeza nze mba nzikompeyalinga ng'eyali ennungi ku mbeera eya wano andireesinga eri baali baagala kumutta naye bwe kitaba nti baagyagala kumutta kitegeeza embeera y'eri yali esinga eya wano we baamulwepingidde
olwaleero Kadaama ono okufuluma Jordan ng'ali lubuto kigendaga kizibu alina kusooka kumala kuzaala kubanga ne banagamba nti ayite ku deportation center. Deportation center bw'otuukawo ku bimu bye basooka okukukebera lwe lubuto. Olubuto singa osangibwa ng'oli lubuto tojja kubalimba mbu lubuto ate najja nalwo ate lwa musajja mufirika olina kumala kuzaala ne bakonfaaminga omwana muloko oba nedda. Omwana muloko oba nedda kayita kyasobola kufuluma Jordan mpaka ng'amaze okuzaala. Ate bw'anaamala okuzaala waliwo essuubi ery'obutakomawo Uganda na mwana we ng'alina kumulekayo. Alina kumulekayo gavumenti yejja okukola ki? Ate nga n'ekyokulekayo omwana sooka okizza ebbali boosi ono yamufunisa olubuto balina okufayiringa cases. Kati olaba nga process egaziwa talina kufuluma mpaka ng'amaze okuzaala. Bw'amala okuzaala ne baba nti omwana muloko balina okubigobera bamubuuze ani yakufunisa olubuto. Balina okunoonya omusajja oyo bafayiringewo keesi. Omukyala wanaagamba nti omusajja yankwata mpozi ng'omusajja alinamu kasente ng'ajja kuliyirira naye ayinza okukomekereza mu kkomera egamba nibeera biwanvu oluusi bituuke ne process kubanga boosi tajja kugamba nti Kadaama ye yamukwata. Omwana ono wamala okuzaala boosi aba takyasobola kwegaana lubuto DNA zaakola ki? Zajja. Naye nga ayagala tayagala okuleka ng'alina balooya abakugu ennyo okusobola okudda n'omwana we wano. Otherwise gavumenti ejja kumusigaza. Kati olaba nga obutuufu ebintu biba bigenze wala. Biba bigenze wala. So, twalibadde tuguma mukko. Etwamala gafubutuka misinde mu biyumba bya boosi. Ndire singa akugiddeyo ekyande. Nina kye nkugamba. Kale baddiya Mukama bankuumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako ababaddeko nga mugoberera Maggie Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mukama abanjagalire nnyo era abawe kyemusinga okwagala. Omupya teweerabira mukwano. Teweerabira kubanga ate onkwatirako awo kagambo subscribe mukwano obeere nga otwegasako. Eno channel yabankuba Kyeyo. Ate tuyigirako bingi twewa ku magezi twewabula twesabirako ate teweerabira nti tutambulira ku musingi ogutya Katonda ye God is first era ze nkulembeza Katonda. Kale musire bulungi wonna wewangaalira tusinkane yabwe.